President Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni alagidde Rasisi wa Masaka Amedi Washaki kw'ossa Myuka Radisi w'ekyotera Matiya Kagugube n'abakulira poliisi ey'ebidduka e Masaka n'ekyotera okulemberamu bayingirira mu minsi y'ebyenguudo ssaako kontrakita wa Cisco abawaayibwa omulimu gw'okukola oluguudo oluva e Masaka okudda ekyotera okutuukira ddala e Mutukula okuzuula ekivaako obubenje obususse. Kati yatulagidde tufune abakozi b'oluguudo tufune abakulu b'ekitongole ekya Ministry of Works naffe tukwatagane tujje naye nga tuyimirira awatera okubeera obubenje. Batalaza oluguudo lwonna nga batuuse mu bitundu okula Kirimiya, Bisanje, Nabinene, Kagezi, Bukunda ne Kaliisiza awasinga okugwa obubenje ngenda batuuze bazze ne boogerako nabo ne babasongerako ebiviiriddeko obubenje okweyongera. Basonze ku nfuufu esusse ku luguudo luno ssaako abavuga endiima ko n'agamotoka g'abakola oluguudo gennyini nga ganyegenya agakira amalibu ssaako obupande obutono obutamala nga bagamba nti bwetaaga bongerweko. Abantu bafa enkya n'eggulo speed yesusse n'enfuufu yennyini gye babakuba tekuganya kulaba maaso emmotoka singa emala okuyitako. Abo basomba ettaka tusaba batekeko eŋŋombe ennene ez'amaanyi. Ne mu tawuni yaffe eno bateremu ku ampusi tulina abaana ate basoma nga basalawo egguudo ejjukira Lwagaziye tusaba ku ampusi bazituteremu. E Kagezi waliwo famire ya Kafeero nga bano baagaana okusala ku kibanja kyabwe okugaziya oluguudo mubasooke babasasule ekintu ekiredde obubenje mu kitundu kubanga ekifo we bali ate koona nga bakola oluguudo bakyalemereddwa olugaziya olw'enkana z'ettaka zino. N'abo abantu abaagaana okusala ebitundu byabwe nabo babeereko enkwasaganya gye bakwasaganya. Rasisi Washaki yakeziganyizza n'ensonga abantu zibasonzeeko era n'alagira abali mu mulimu gw'okukola oluguudo luno okubisalira amagezi mangu. Bateekawo measures ez'amangu kati ng'oluguudo lukyakolebwa lukyali ku ttaka naye we lunaggweera buli kimu ekyetaagisa okukendeeza enfuufu olwedde ejja kuba eweddewo. Oluvannyuma lw'okulambula omulimu guno amyuka Radisi w'ekyotera Matiya Kagugube abulidde Bukedde TV bazudde n'alabula ne ku abo abagezaako okutaataaganya omulimu ogw'okukola oluguudo. Tubalabula nti basooke beekube mu mutima mukigaana amateeka gajja kubakwatako tulina okuyisaawo oluguudo babaagala oba tebaagala. Bo abakakiiko akateekebwaho okulondoola enguudo ezikolebwa Makindye Ssaabagabo ng'akulembeddwamu Katikkiro Eyawummula Engineer Jebi Walusimbi basabye ba kontrakita abagenda okukola enguudo okukozesa bwangu kiyamba obutataaganya mirimu gy'abatuuze abawangalira mu bitundu ebyo. Even if finish before the given time, because what is these 2 kilometers? What is there? There's nothing there. If you really know what to do. This that we are doing is in his manifesto, His Excellency the President. There's no road that is not there in the manifesto. Okwogera bino babadde ku kitebe kya Makindye Ssaabagabo nga gavumenti yayise mu ofiisi ya tawuni Kiraaka ne bateeka omukono ku ndagaano ne bakontrakita bagenda okukola enguudo ezayisibwa mu bajeti ng'omukolo gwetabyeko abakungu okuva mu ofiisi ya minisitule ya Kampala aba KCCA bassentebe n'abalala ng'omugenyi omukulu abadde Monica Edimachu okuva mu ofiisi ya pulezidenti. Richard Mande nga tawuni Kiraaka wa Makindye Ssaabagabo yabazizza gavumenti olw'okukola enguudo ezirese enkulaakulana mu kitundu. The whole idea of this program is actually, first of all, again, to build the capacity of our local service providers, as well as igniting the economic development. Ate Meya y'e Makindye Ssaabagabo Godfrey Ssemwanga Kabuzi alaze ebizibu ebiri mu Makindye Ssaabagabo nga ku byo kuliko enguudo eziri mu mbeera embi era nga kye kimu ku bizingamiza enkulaakulana. Genda olabe enfuufu enkuba bw'etonnya. Talibadde ddala omuntu n'atunuulira n'amanya ekizibu kyaki kale abantu batuwa ettaka oluguudo balwagala batambule balukolo mangu mangu. Enguudo ezigenda okukolebwa kuliko Mutunda Ebbandwe, Gangu, Kibiri ne Kabuuma nga zino bazikoze okusobola okukendeeza kalipagano k'ebidduka n'okulaakulanya Makindye Ssaabagabo. John Bosco Mulyowa ne Yudaya Namyalo be bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.